kwa bannayuganda tulina Ssaabasajja Kabaka atalabikako era tamanyiddwa waali ate nga ne bwe tumubanja tetufuna ripooti ntuufu eri abo abavunaanyizibwa ku nsonga ezo. Museveni yaleeta ekintu ky'okupersonalizinga ekintu. Museveni bwe yabeera pulezidenti w'eggwanga Uganda bwe yayingiramu omwoyo guli ogw'okutwala eggwanga okulyeddiza buli muntu mu kifo waali waweereza ku lw'abantu alowooleza ddala nti wawe. Yes, eno mu nsi ey'omwoyo tukiyita transfer of spirit. Omuntu taata oba omusumba amafuta agamubeerako gagabanya bonna abali wansi we. Tukiyita transfer of spirit nti omwoyo gutransferinga n'oguguza n'abalala ne gugenda ku nti buli musumba ave wa Sserwadda ayogera nga Sserwadda byakola abikola nga Sserwadda. Buli musumba ava ewa Tomu emutundwe byakola bya Tomu nti Tomu yabagabanya ku mwoyo ekimuliko kyagabanya banne n'abatu mugendo kikola awalala. Mbadde ngezaako kunyonyola transfer of spirit. Museveni amafuta agamuvaako yagagabanya ku bantu abali mu bifo eby'obukulembeze nti supiika bw'aba mu palamenti awulira agifuganga wakaawe yagipersonalize. Mayiga Buganda agifuganga bwayagala agifuganga makaage nkikujjidde eri okitegeere nti omwoyo guno Museveni bw'abatuuza Museveni ng'onoomuyamba ng'anaakukozesa omuyamba mu bibye asooka n'akuwa awo wooli n'akulaga nti gwe kamalawo byonna waawo wooli nti bw'osanga RDC mu ofiisi ya RDC aba tamanyi musenzi. Ennaku ezo tubadde tulina Anderson Burora nga bw'aba ayogera ku marediyo akulaga nti yasooka yasemba. So Alpha and Omega. Yeah, exactly. Kati eyo transfer of spirit yabakwata. Kati olwaleero tuyina ekibuuzo kya Ssaabasajja Kabaka ali luddawa kintu kyangu. Bannange Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera etali nnungi. Sisobola kumuleeta kumulaga mu mbeera nga bw'ali. Okumulaga abantu be. Naye Ssaabasajja Kabaka ali bwe wati ne bwe wati ne bwe wati ne bwe wati. Ne tumanyaawo. Naye muganda wange okwogera obwogezi ku Ssaabasajja Kabaka bapangisa abantu bajje batumalemu amaanyi. Waliwo omwe yabuuza gwe Jjunju gwe Ssemakookiro oba gwe Ssangalyambogo talina baana be abaana be teboogera. Ebyo mwandibyogedde nga muntu si wa bulijjo. Kabaka ne bwe yandibadde nga teyazaala baana nga mu bulamu bwe teyazaala mwana naye nga ye Kabaka waffe ate ffe bwe tuba tubanja tetubanja taata wa Ssangalyambogo. Tetubanja taata wa Ssemakookiro. Ffe tubanja Kabaka waffe. Amakulu ga tetubanja ani bamuyitaane Omuwenda Mutebi. Tubanja Kabaka. Era bwe tuba tubanja tetubanja bba wa Najjinda. Era Najjinda waddembe nnyo obutabanja bbaawe kubanga bayinza n'okuba nga balina ensonga zaabwe. Njagala mbyogere mu ngeri sirengezza naye waliwo abayagala okubitulaga. Olowooza ye mukazi we tasobola kuvaayo. Twali tulabye ku bakazi abatta babba baabwe. Twali tulabye ku basajja abatta bakyala baabwe. Kati ffe tubanja Kabaka. Naye Mayiga alina ekintu kye yeewuliramu nti Buganda yiye. Museveni yamumatiza nti kati gwe Buganda ne Buganda ye ggwe. Kati Mayiga oli kakoola akali ku muti oguyitibwa Buganda akasobola okukutukako ne kagwa.
omuti ne gutamanya nti akakola kabadde wano kavuddewo. Era waliwo omuti oguyitibwa omuvule. Abaganda baguyinako olugero nti abasajja mivule giwaatula ne giggumiza. Nti omuti omuvule gukunkumukako ebikoola byonna ne biggwako nolowooza nti nno mukalu nga gweyagala genda gutyabako nku. Wayita ewiikisi nga 2 gwonna ne guddako ebikoola ebipya ebya green. Kye bayita nti abasajja mivule giwaatula. Okuwaatula kwe kuggwako ebikoola byonna. Okuggumiza okuggumira kwe kuddamu ne gimerako ebikoola. Buganda yabeerawo nga terina katikkiro, Buganda yabeerawo nga terina kabaka. Naye Buganda nebeerawo. Era Ssekabaka Muteesa yakulemberako Buganda ng'agikulemberera Bungereza, ng'Abaganda bagumu nti kabaka waabwe ali Bungereza era bagumu. Okimanyi nti Kabaka Muteesa, njagala nkugirayo amakulu ga kabaka, okimanyi nti Muteesa yakulembera Buganda nga mufu. Awo tutegeezeeko ekyo mbadde sikimanyi. Ng'enjole yekimu ng'emukulembera. Nga amawulire gamaze okuwulikika nti Kabaka Muteesa mufu. Era ne bafuba nnyo bategeeza nti kabaka yafudde oba yakisiza omukono. Si bwe bagamba nti kabaka yafudde. Leka mbyogere mu ngeri eyaffe gye tubimanyi, kuba bwe nagamba okukisa. Njogera n'abanyankola abatamanyi kukisa mukono kyeki. Ne bagamba nti kabaka yafudde. Kubanga abagisu bayinza okuba nga si bwe bakyogera, abatolo bayinza okuba nga si bwe bakyogera, I don't know. Kati kankyogere mu kintu ekitugatta. Abaganda ne bagamba nti Obote alimba kabaka waffe mulamu. Buganda nesigala ng'eri strong. Okimanyi nti Buganda yalema Obote okugifuga nga terina kabaka, ate nga ne kabaka mufu. Nga bo mu bulamu bwabwe bamanyi kabaka waabwe waali era gyali. Kati njagala nzigire amakulu ga kabaka kiki kye gategeeza. Olaba Buganda awo weeri. Buganda y'amaanyi okusinga bw'ogiraba. Nekimala kiva olwaleero waliwo abantu abanyooma Buganda nga balowooza mbu oba Buganda yaggwamu amaanyi. Ne bamala bakizuula nti kabaka waffe yafiiridde mu bintu eby'ekisiru. Lwotegeera nti Buganda busabwambogo. Olwo olugero lumanyi? Buganda busabwambogo butya? Busabwambogo bukala kungulu. Mbadde manyi embogo okumanya bukube mu ekigere. Obusa bw'embogo bugenda ne bukala kungulu wano bwe buti. Nojja n'okubamu ekigere ng'omanyi mbu okirinnye ku lwazi. Munda buba bubisi. Buganda bubanga buugi. Obuugi bugenda ne bukola olububi. Kungulu wano ku kikopo bwe buti. Gwe n'oveeri n'owuuta ng'ogamba mbu nno buwoze. Naye buwuute nga toyambadde kooti ojja kunyumiza abali baawo. Kuba bw'oba oyambadde kooti okola bukozi bw'oti. Waba, kyobala amakooti gaba mangi ku mikolo. Ekifiro kitabuka. Kasita owulira ng'ekintu kitabusa okola apiiru. Akonkayize leero sebo. Kati eyo Buganda gy'olaba eringa buugi. Oyinza okulowooza mbu ogiwangudde ng'olowooza mbu nno buwoze. Kati gwe buwuute. Buwuute ojja kakasa nti bwawoze kungulu naye munda butokota. Now, ky'obulaba nga Buganda eringa etannaba kuvayo oba ogirabako olububi kungulu bweti. Bali confused. Kabaka waali oba taliiwo. Ate bwe tuga tutaliiwo. Olaba ne bw'aba kabaka olwaleero n'ayimirira gy'ayimiridde bw'aba ddala nga yawaŋŋanguse, kuba waliwo kati ate version endala nti kabaka yeetamiddwa ebintu ebiri mu Buganda
ebiri mu Uganda empisa gye bamuyisaamu SFC yamuwamba twabagamba dda nti abamwetoolodde ba tormentors si ba bodyguard nga bw'olowooza si security mbuno bamuwa security ba tormentors kati waliwo version egamba nti kabaka wa Buganda yawaŋŋanguse naye nekimala kati ku byombi bibiri ne kumala kubeerako kimu lwotegeera kabaka n'amala yimirira gy'ayimiridde nga yawaŋŋanguse n'agamba bannange Abaganda Buganda ennemye olw'ensonga bweti ne bweti mwerwaneko oyinza okukakasa oba ne bukyenkya ne batuleetera breaking news nti bannange tukoze kyonna ekisoboka mu kyama tugezeeko okujjanjaba n'okuzza obulamu bwa Ssaabasajja naye obulamu buganye lw'osobola okakasiza ddala nti Buganda busa bwa mbogo bukala kungulu naye munda nga kitokota. Now oŋŋambye tukoze ekimala tetulaba kukola kimala Masaaba yagenda n'afuna ekizibu oba ekisiraani ne bamukwatira mu biseera ate we wabeerawo ebintu ebinene ebisobola omubuutikira nga ne bw'olwana ommuggyayo bambi asigala abuutikiddwa nti kabaka bw'abulawo ne Masaaba nga byebiseera byebimu Masaaba mwawulira jjukira Masaaba yakwatibwa naye tutamanya wiiki namba almost nga zigenda mu bbiri okukibula nti Masaaba baamukwata kati tugenda okukimanya nga omukulembeze w'eggwanga ali bweru wa ggwanga yagenda kukola ku mirimu egy'eggwanga kakati amawulire ga Excellency gaali gatambula nnyo then oluvannyuma tutegeera nti Masaaba akwatiddwa tuba tutambuza Masaaba yekka ate ne wajjawo ekyakabaka Masaaba ne yeesanga ng'ali awo mu katubwa ati njagala kwebaza comrades mwenna mufubye nnyo era tufubye okukikola naye era ekyo okiraba bulabi nti Masaaba olw'okuba yatuulirwako kabaka wa Uganda obviously abatannaba kuvaayo bulungi nga bwe kyandibadde naye kufokasinga ku ababiri bokka kubanga ffenna Uganda yonna enyigirizibwa naye Katonda ng'anaatununula oba ng'omubiri gunaawona guleetayo ekintu ekiraga ekiri munda oba nkyogedde ntya ng'obadde mulwadde waliwo obulwadde bwe bagamba obugonera oba obuteeka mu busigalayo kati obulwadde obwo nga bunaawona wabaawo ekintu ekifuluma ne bagamba olukusense olwo olufulumye naye terufulumye bulungi naye nga kasita lukubako awo obuntu ne lufuluma waakiri awo abazadde bamanya we batandikira okujjanjaba omwana oba balina ssente oba tebalina abatalina ssente bamanyi ebiti ebyokutema ku ttale okufumba omwana n'anywa n'awona naye kiva ku kiri nti senga lulemera munda kati akabonero k'abantu okubula nti ne Ssaabasajja Kabaka atuuse okubula ekyo kikulaga ekiri munda ekinene kati Uganda n'esobola okukola ki okwejjanjaba okuwona era jjo bwe nabadde nkyogerako nagambye kati tugatte obulumi buli kitundu kya Uganda kijjeyo obulumi bwakyo nti bwe tunaakulembeza kabaka yekka owa Buganda waliwo Museveni lwe yajooga Kaseese nga kabaka wa Buganda waali n'abiraba n'atayogera n'ataliyakitinga okubaakinga kabaka munne kubanga Uganda eyitibwa United Kingdom kati United Kingdom ya Buganda
teyali yakitinga lwe baali bacunya kabaka wa Rwenzururu. Kati olwala bwe tunaakulembeza kabaka wa Buganda, Omulwenzururu ajja kukirabanga agamba naffe wano omusajja yatukolako effujjo ng'ewammwe muli mu mbuutu. Kati tukola tutya? Olw'okuba ffenna tulezeeko ku bulumi bwa Museveni, buli omu aleeta ekyamunyigiriza ku tebo, buli omu aleeta ekintu tubireete ku tebo, Kasese evulule ng'ekyabaddewo eggulo, Buganda ereete kino, Acholi ereete kiri ekyayo kye babasaze emyaka gyonna, baabasala ku mirembe gya Koni, kati olwaleero babatemula lwa ttaka lyabwe. Abanyarwanda kuba twalako mataka. So bajjayo ekyamukula kye baabookya mu biyumba by'eggaali y'omukka. Abakalamoja bali mu kufa n'olwaleero batemulwa. Kati buli region erina bwereze ku bulumi bwa Museveni. Kati yessaawa tubikwate, buli omu aleeta obulumi bwe, mu bulumi omuli solution. Omusawo bw'ogendewo omusawo okukujjanjaba akwata peni n'atandika okubaako ebibuuzo byakubuuza. Bw'omunnyonnyola bw'olumizibwa mu bulumi mwemu eddagala. Yo omusawo abeera akimanyi. Omusawo bw'akimanya nti olumizibwa bw'oti ne bw'oti, bw'otandika okulumizibwa bw'oti ne bw'oti, kiba kitegeeza kino, kati eryo eddagala abeera alifunye. Kati senga ffenna tuleeta obulumi bwaffe ku tebo. Kyanneewuunyisizza nti mbagambye nti Buganda ye United Kingdom, ekyo ekintu Abangereza baakibbaawo mu Buganda ne bakitwala ne bakyefuula olw'okuba bo balina ssente ne beeyita UK. Buganda ye United Kingdom. Abaana be Fort batandise dda okubanja kabaka wa Buganda. Waliwo ayinza okukiraba obulala, waliwo ayinza okukiraba obulala, kuba buli omu buli kintu okiraba kusinziira w'oyimiridde nti buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Naye okubanga effooti baabanjizza kabaka, ekyo kikuwa egundi ekyokuyiga. Kati ffenna tuleete obulumi ku tebo, nga buli omu aleeta ekyo kyayiseemu oba kyayitamu, kubanga bukyanga tutandika kufuna bulumi mu Uganda tewaliiwo yali afunye bwenkanya. Ripooti zonna zituulibwa butuulirwa, zonna ne bazituulira nti ab'omwakyoli tebafunanga ripooti ntuufu, tebamanyi Koniyaani. Kati baatugambye mbu simanyi Russia yabiyingiddemu mbwegenda kukwata Koni mbwemuleete, byonna byakulimba Museveni ye yali Koni. Era bwe baatandika okuwa obujulizi nga boogera nti ng'ekibinja kisobola okuyitawo nga kidduka, ne wabaawo ekirala ekijja. Ne bababuuza mutulabidde ku basirikale ba Koni abayise wano. Abakyoli ne babagamba nedda, abayiseewo abagenzi ba gavumenti ba UPDF babadde bambadde bwe bati ne bwe bati, bwe bati ne bwe bati. Ba UPDF si ba Koni. Naye nga kino ekibinja ekibuuza kiraga kigoba basirikale ba Koni. Ate nga ne bali abagenda babagamba bannange Koni atugoba. Kakati bano abannansi bagenda okulinda ng'abadduse ba gavumenti n'abagoba ba gavumenti. Bwe batandika obbinnyonnyola ne batandika okukola bwe bati, ekibinja ekimu ku byo kibasalako emimwa. BBC CNN zigenda okujja okuyintavyuwinga ng'omuntu bamaze omumusala okuva wano okutuuka wano, bamaze omumusala okuva wano okutuuka wano nga takyasobola kwogera kuwa bujulizi byalabye, oba nga bakusazeeko emimwa gyonna bwe bati ne bakulekera amannyo agundi amannyo ku ngulu nga gasinise gati nga emimwa tegikyasobola kuzannya kubaako kyoyogera. Ba Museveni baali babuza bujulizi bo babeere nga be balipootinga olutalo
Museveni ajja n'akola bw'ati kuba ffe abantu ffe twandibadde nga tulajana nti abange wano waliwo ekimba ekituluma gundi naye alabika covid ye Museveni ajja n'abakwatanga gwakwata gwatuga nga agagamba onoko bano covid yabaluma bano covid yabaluma bano covid yabaluma n'abakunkumula mu covid nga mmwe temumanyi kibaluma temunnakizuula naye kiba kyakatandika nga Museveni atuuse ng'agamba ono Ebola. Abantu ffe tulina okukubira gavumenti omulanga bannange wano waliwo ekintu tetukitegedde. Ye Museveni yajja n'agamba wano emadudu waliwo Ebola. Wano emadudu wano waliwo Ebola. Kyova olaba abantu basigala bakayana nga bagamba nedda ddogo nedda bannange nedda gavumenti yeetutta nedda. Ne bajja ne batandika ottema abantu ebijambiya gavumenti nebanga yo ye ripooti nga buli kimu nga mmwe tebakkiriza omusajja yayimirira e Masaka ayogere ebintu by'ebijambiya ne bamugana tobako kyoyogera ojja kutaataaganya okunoonyereza kwa gavumenti mmwe Ebola tebakukkiriza gwe kujja oyogere gwe ali ku ground ali ku kyalo obeeko kyonnyonnyola minisita y'alina okunnyonnyola minisita tasula madudu wabula agezaako okulaga nti yamanyi nnyo ekifo emadudu kati ne wano Museveni abantu be baali badde bakuba emiranga gya kkoni naye Museveni nga yasinga okusomesa ennyo kkoni wabula tamukwata wabula yayogerera kkoni wabula tamukwata wabula yamumanya ennyo olutalo teruvaawo Museveni n'akutula abakyala n'olwaleero tebalina report wangi. Yes, Musumba. Omanyi enako gyoyogeddeko nti ono bwe yagamba nti toyogera alinda gavumenti egyeyogere naye kati bwe tubabuuza ani gavumenti efa abantu ba bulijjo si bizimbe si miti ate si nguudo so bwe ndeeta waliwo mullo kye tuyita legitimate friend nti ekintu oba okinako kuru osobola okiwaayo obudde buno okyogerako nga kinoomu niweewolerezaako neyabako nokyogerako naye bano balooza ti okutegeera kuli ku bo bokka abasigadde tetutegeera naye nga tetujja kukkiriza abduction of Ugandans genda maaso. Kiri kye nakugambye nga tutandika Museveni apersonalizinga buli kimu kiba kikye kati nga mmwe temunnyonnyola kibaluma wabula ye yabannyonnyolera ye yabimanyi ye yajjanjaba ye buli kimu yakimanyi kati ebyo bijjamu nga Museveni aba akweka obujulizi temwogera ne mumu exposinga ensi nemanya nti Museveni ye problemu kati kyenva mpita bannayuganda bonna kuba ab'emukula tebafunanga bwenkanya ab'ekasese tebafunanga bwenkanya abakyoli tebafunanga bwenkanya Busoga ebyonna byeyitamu tefunanga bwenkanya Buganda bazze bagikolako mu madde ez'enjawulo buli kitundu kyonna kifunye mu madde ez'enjawulo nga tetufunanga bwenkanya olwaleero Mukama atuwadde ekisa n'aleeta confusion mu kampu ya enemy waffe which is Museveni kati senga tuleeta ebintu ebyo ku national level ne tugatta ebizibu byaffe n'amaziga gaffe mu maziga omwo mulimu solution nti bwe tugenda okudibatinga ku Masaba yekka waliyo ba John Bosco Kibalama abamaze emyaka ena waliwo be baleeta mu kooti nga babazaayo nga tebabata naye waliwo be bataleetangako mu kooti yadde emyaka 40 kati tulina kunyiiga bunyiizi kubiteeka kati kubireeta kubanga mu nsi yonna Museveni yali yeekweka olwaleero buli muntu akikakasa nti ddala babi yiyo NRM ate NRM National Resistance Movement ate kati ezeemu NRM for Resistance nti bo bennyini mulimu abamu ku bo nga bawulira ekintu kibakeese oba mu butuufu oba si mu butuufu naye nga nakyo weekiri nti National Resistance wulira olugero olwo lwa luzungu naye ndwerabidde balugera nsumagidde sirujjukira bulungi
balugera nsoma naye mu Uganda tugamba bwe ruti gwe gwono olubaddiramu senta bwe mala senta bwe ebigundi ebitundu bwe bimala egundi bwe oba ekisenge oba ennyumba bwe mujjamu enjatika ne zeeyawula bweziti sente ebeera tekyasobola kuwanirira so nga makulu gaakyo ogamba nti nga kino ekisenge okifunamu cracks nekifuna crack ekimala kyeyabya bwe ekiti ne nkidde eno nekino ne nkidde eno nekino ne nkidde eno kati eri empagi ekwata ennyumba ebeera sedduga ekuta ennyumba eba tekyasobola kuwanirira nnyumba kuba buli kitundu kiba kigwa waakyo okitegedde kati gavumenti ya Museveni tekyalina senta tekyasobola kuwanirira kubanga buli ludda luli ku lwayo kati supiika ali mu kwewozaako lulwe ekisenge kyafunyemu enjati naye ne mwenare mu pate ate wavuddeyo Bulola ne Bulola agamba naawo waliwo ffe abatali babbi tugenda kudda ku sayidi eno tulwanyise obubbi mwenaremu kati obanga mwenaremu mulimu abavuddeyo okulwanyisa obubbi ng'ate babadde balya bonna kati ate olwo ffe be babadde balya ebbanga lya myaka 40 ffe tutuule butuuzi now ensonga y'okubuzaawo abantu etukwatako ffenna nti w'oba oli awo ng'olowooza nti tejja kukutuukako saawa yonna esobola okukutuukako kubanga Masaba abadde obulamu bwe bwonna awangaalira bweru wa ggwanga naye lwe yakomyewo mu ggwanga lwe baamukutte kati tewali ali seefu ekirala Ssaabasajja Kabaka bw'aba asobola okubulira mu Uganda ate kati aheerwa Ssaabasajja Kabaka bw'aba asobola okubulira mu Buganda mu Uganda mu Buganda ne watabaawo kunnyonnyola nti oba ali wano oba ali wali ani ali seefu kati wulira naye mwenyini kikofiire olaba nekisikirize kyakitya naye ate ng'ataddeko fiye eyo mu bantu buli lwe tubeera omu ejja tusomba atumalewo naye mu bunafu bwaffe senga tukuŋŋaana wamu ne tuba bangi tatusobola kati wulira kino ngenda sooka kiyisa wano nja kukiddamu ku ASPS Mowire Bible and Politics akawungeezi okumanya Museveni ali mu fiya ebyo bye mubadde mulowooza mbu agenda basisinkana wiiki ejja ku kisaawe Kololo abasuubuzi Museveni alagidde agambye tebabakkiriza okugenda Kololo wabula ayagala kusisinkana abakulu b'abasuubuzi kubanga agambye abantu basobola okujja mu bungi ne bayisaamu ekintu ekirala Museveni atya bannayuganda mbabuuliridde wano eno meeting byabaddewo kiro era abantu be agenda kukolagana n'akakasajja kakabuye ekyofa togabye kagenda kugaba taaga ez'enjawulo ezaabo bokka abanakkirizibwa okumusisinkana Kololo abala mwenna bagenda bagana teekawo abiri Musumba kyoliko nti chances meeting egenda okuba ku Lwokubiri ejja kubaayo oba eyinza obutabaayo agenda kujja Kololo ajja bbeerawo naye bagenda kugaba obuntu mu kyama bali ab'oku miryango bwe banaaba bamanyi nti oyo yekka yajja okuyingira alina taaga eyo egenda kuba yakyama kabuye ekyofa togabye yagenda ogigaba si buli musuubuzi nti ogenda kugendayo baagalayo abaabwe abakulu b'abasuubuzi abagenda okubayisiza ebintu ebyo Museveni agambe twakkanya n'abasuubuzi nti bibeere bwe biti era njagala okukunga abannayuganda mwenna omusuubuzi n'atali musuubuzi olw'okuba ffenna tulumizibwa economy mugende mu bungi Kololo mugende mu bungi Kololo
mukirabireko ddala nga Museveni atoolamu abamu be baba bayingira agenda yingizayo abantu tebagenda kuwera na 50. Abalala mwenna babagaanira ebweru embooka enyooke bannange mbakunga omusuubuzi n'atali musuubuzi kasitoba munnayuganda mwenna mugende Kololo ekibuga kijjule tumukwatire Kololo olw'okuba yakitidde mujja mu bungi tumukwatire Kololo. Museveni atutya lwakuba tetumanyi Museveni atambulira ku bunkenke lwakuba yatukutula buli omu ali bibye omusuubuzi alwana bibye yekka nowa bodaboda alinze bamunyige bibye ne gundi alinze bulijjo tubagamba kakati kabaka yasirika kakati naye bamunyize bibye Masaba yayogera naye bamunyize bibye kati tewali ali seefu. Tulina okwekwata ffenna kitole boda to boda. Museveni Kololo ekibuga kijjule bwe tumala okakasa nti Museveni ali Kololo ekibuga kijjule talina waayita mpoze ennyonyi gye mugyewo kati tuyiike ne mu kisaawe n'ennyonyi tevaawo. Weewaawo Museveni naye waliwo ennaku ezo waliwo akantu kabadde ku social media waliwo ka biscuit akagundi akamu ka biscuit bwe kati bumunyeera bwakuŋŋaana ne bukatambuza ne bukatwala ne bukajja wano ne bukatuusa mu Lwera. Ka biscuit nga munyeera ze zitwala ka biscuit munyeera. Yes. Oyo ye mwami Kaguta Museveni. Bannayuganda mu kaseera kano balina okutya mitima gyabwe nga batya mwami Museveni kubanga bakimanya ayina emmundu, ayina ssente, ayina buli kintu ky'osobola okulowoozaako. Kyokka ate nga ne mwami Museveni naye waali musajja wattu empale zimukankana atya nnyo bannayuganda. Ono yadde ayisa abasuubuzi okubasisinkana e Kololo baddemu boogere ku nsonga z'emisolo egyababinikibwa egyabaleetera n'okwekalakaasa gye buvuddeko okumala ennaku eziwera ddala nnya nga tebagulawo maduuka gaabwe. Ng'agamba nti ayagala asisinkane basuubuzi bonna bamubuulire ensonga zaabwe ezibaluma naye ababuulire ensonga lwaki bateekeddwa okusasula emisolo egyo yabateekako egy'empaka. Wabula oluvannyuma lw'okutya bannayuganda akimanyi bulungi nti bannayuganda n'abatali basuubuzi banyigirizibwa ku misolo gino kubanga emisolo bw'ogiteeka ku musuubuzi naye awonzika agikubye ku munnayuganda nga yalina ogisasulira. Agamba nti ensonga eno eyinza okuvaamu ekintu ekirala wakati mu kubeera nga bannayuganda babanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tebamulabako. Akimanyi bulungi nti abantu bayinza okujja ne bakozesa omukisa ogwo okumubanja amayitire ga Ssaabasajja Kabaka kubanga bakimanyi bulungi nti olukwo olwawambye Kabaka alulimu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bw'atyo asazeewo nti talina kusisinkana bannayuganda abo, agenda kusisinkanamu abakulu b'abasuubuzi bokka. Ayagala meetingi eno ebeeremu abantu abatasukka 50 kubanga abo baba tebasobola mukolako ffujjo. Kyokka nga omukuŋŋaana lwe yayise yaluyitire mu kisaawe e Kololo wabula abantu 50 bagenda okutuula nabo mu kisaawe gaggadde abasigadde bagambye teri kulinnyayo. Kitegeeza ki nno? Nti mwami Museveni gwe tusinga okutya ate naye yasinga okututya. Akimanyi bulungi nti abantu bwe bakuŋŋaana abangi bayinza omulema okujjawo weewaawo ng'alina emmundu naye emmundu eyinza obutasegula bantu abo kubanga emmundu teba yakulwanagana na bannansi wabula emmundu eba yakulwanagana na mulabe eyeeteekateeka okulumba eggwanga Uganda. Mukadde kano mu ggwanga Uganda tetulinawo obulumbaganyi bwe tusuubira nti waliwo ensi bweti esuubira otukolako obulumbaganyi. Kyokka ate bo bannayuganda bo balowooza nti emmundu ya mwami Museveni eriwo okulwanagana na bannayuganda bennyini ate ng'ekyo tekiri mu mateeka. N'olw'ensonga eyo bannayuganda mulina okukola kye musaanidde okukola kubanga ekiwamba abantu kisusse mu ggwanga Uganda kivudde ku bantu aba wansi kikutte ne ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Waliwo firimu baziyita batya ezo ez'obutonde zitera okubeerawo waliwo abasajja batera kubeera waliwo abasajja abatera okuzizanya abasayirandi nti nga musobezza obuwangwa ensi neekala yonna neggwawo ekyeya ne kikwata ne wabaawo abamala okulwana okugolola ensobi eri ensi neddamu nebeera ya green enkuba neetonnya
emmere ne muddamu ne mubaza emmere ebyo ebintu bya firimu bye bazannya biba bituufu